Okuva abavandimwe lwe bakkirizibwa okufuna passport za Uganda n'endagamuntu. Peter Mayiga kati munnanga ali bulala alinga agamba nti okuva abavandimwe baba bali kugonazibwa okubeera Bannayuganda oba kati bwe bafuuka bakyalibe kati kwazimbidde amaanyi ge anti ndaba abaamuvumanga edda bagasumba babujingu bayaniriza embuga enkya n'eggulu. Ekyo muvudde ku ekyo Muganda kika ki kyali Peter Mayiga asobola okulaba kabaka mu kamwa. Nasise nenyumva egamba omusajja ono mulundi muvandimwe munyamulenge muki alaba Ssaabasajja kabaka mu kamwa. Nasembayo okuwulira omusajja yavayo n'avumirira ekigambo ekyo gambo alabye Ssaabasajja mu kamwa yali Tibuhabulwa yagamba Ssaabasajja mu kamwa alabye Ssaabasajja Ssebo ne Mayiga kati kyasigadde otubuuza Ssaabasajja kabaka wa Buganda ye yavuddeyo n'ategeeza Obuganda nti bannanga abakola maapu za Uganda ensangi zino Obuganda oba Buganda bagijjako ku maapu. Katikkiro yavuddeyo n'ayogera Charles Peter Mayiga ng'ayolekeza Ssaabasajja kabaka ebibuuzo ebingi ennyo olw'ekigambo ekyo kyayogedde mu ngeri y'okudda mu bigambo bya kabaka ng'amunyoomola n'okumuvvoola n'okumukkakkanya. Yagambye bw'ati tuli mu kiseera kino nga tugenda okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga kabaka. Oli n'avaayo n'agamba nti Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Munjulire mwenna abandaba ani yavaayo n'ayogera ekigambo ekyo Mayiga gwe yadde ategeeza. Bonna abasigadde abakoze vidiyo zonna zonna ku social media bazikoze oluvannyuma lwa kabaka kumala kwogera nti Buganda yasangulwa ku maapu ya Uganda. Naye buli Mayiga bw'agamba nti tuli mu kaseera nga twekirekekera emisinde gy'amazaalibwa ga kabaka omuntu omu n'avaayo n'ajja agamba nti Buganda bagisangula ku maapu yaki ya Uganda. Oba okitegeera kabaka mukugumiza ng'agamba nti bannange maapu ya Buganda tekyali ku maapu ya Uganda bagijjako teriiko. Mayiga amwolekeza ekibuuzo amubuuza Buganda bagijja ku maapu ya Uganda ne bagisitula bukolokolo ne bagitwala Tanganyika bagitwalawo bagitwala mu nsi ki teriiwo wano. Oba kitegeera n'amufunikanga nti nvaayo okugumya Obuganda n'Abaganda nti maapu Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Ddayo owulirize vidiyo ebigambo byayogedde ebibuuzo byonna byaddabuuza byabadde byolekera oyo yayogedde ekigambo nti maapu ya Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Ebibuuzo byonna ebya Mayiga byabadde byolekera oyo ani gwe byolekera Ssaabasajja kabaka. Nafunye okubbirwako ku droni zange ezimu ez'omunda nti aba Buganda bumu mu Dubai bawano mu UAE bateekateeka kukyaza Peter Mayiga wano mu Dubai. Kwebyo ebigambo byatandise okwogera ne byazayogera bulijjo n'obuyinza bwajja alaga mu Bwakabaka bwa Buganda okutuuka essaawa eno nga yeefudde nga kabaka wa Buganda nti kabaka ayogera ensonga ye ono najalaga ati ebyo musonyi abo mbasonyiye ng'avunaana ye kabaka. Kabaka n'ayogera ensonga najja n'akulaga nti eyayogedde ebyo diversion yagala tujja ku mulamo gwa misinde gye tuliko olw'okuba nti abateeka ssente mu misinde gya kabaka be bakamaabe kampuni ya bakamaabe Airtel yabo bakamaabe abafuga eggwanga lyaffe Uganda. Kati bamugamba owaayo kiki omusajja ate ayagala kyankalanya misinde okutufiiriza ssente kati avaayo ssebo mu kuwolereza bali bakamaabe aba Airtel kampuni y'abakamaabe abafuga eggwanga atandise kuvvoola kabaka na kumulaba mu kamwa. Mbojja Dubai naye jangu oba ojja Dubai jangu ng'okimanyi gyetuli ebibuuzo ebyokubuuza bingi olina okujja ne ansa ng'ozitegese otherwise oyinza otufunamu obuzibu. Ffe tulina ennaku yaffe ku Bwakabaka bwaffe ku kabaka waffe ku Buganda bwaffe ne ku nsi yaffe Uganda. Jangu nga weetegese. Bannange okuva abavandimwe
lwe bakkirizibwa okufuna passport za Uganda n'endagamuntu. Peter Mayiga kati munnanga ali bulala alinga agamba nti okuva abavani bwe bali kugonazibwa okubeera Abannayuganda oba kati bwe bafuuka bakyalibe kati kwazimbidde amaanyi ge anti ndaba abaamuvumanga edda bagasumba babujingu bayaniriza embuga enkya n'eggulu. Ekyo ng'ovudde ku ekyo Muganda kika ki Charles Peter Mayiga asobola okulaba kabaka mu kamwa? Nasise nenyonge ngamba omusajja ono mulundi muvandimwe munyamulenge muki alaba Ssaabasajja kabaka mu kamwa. Nasemba y'okuwulira omusajja yavayo n'avumirira ekigambo ekyo gambo alabye Ssaabasajja mu kamwa yali tibuhabulwa yagamba omugamba alabye Ssaabasajja mu kamwa alabye Ssaabasajja sebo ne Mayiga kati kyasigadde otubuuza Ssaabasajja kabaka wa Buganda ye yavuddeyo n'ategeeza Obuganda nti bannanga abakola maapu za Uganda ensangi zino Obuganda oba Buganda bagijjako ku maapu. Katikkiro yavuddeyo n'ayogera Charles Peter Mayiga ng'ayolekeza Ssaabasajja kabaka ebibuuzo ebingi ennyo olw'ekigambo ekyo kyayogedde mu ngeri y'okudda mu bigambo bya kabaka ng'amunyoomola n'okumuvvoola n'okumukkakkanya. Yagambye bw'ati tuli mu kiseera kino nga tugenda okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga kabaka. Oli n'avaayo n'agamba nti Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Munjulire mwenna abandaba ani yavaayo n'ayogera ekigambo ekyo Mayiga gwe yadde ategeeza. Bonna abasigadde abakoze video zonna zonna ku social media bazikoze oluvannyuma lwa kabaka kumala kwogera nti Buganda yasangulwa ku maapu ya Uganda. Naye buli Mayiga bw'agamba nti tuli mu kaseera nga twekerekekera emisinde gy'amazaalibwa ga kabaka omuntu omu n'avaayo n'ajja agamba nti Buganda bagisangula ku maapu yaki ya Uganda. Oba okitegeera kabaka mukugumiza ng'agamba nti bannange maapu ya Buganda tekyali ku maapu ya Uganda bagijjako teriiko. Mayiga amwolekeza ekibuuzo amubuuza Buganda bagijja ku maapu ya Uganda ne bagisitula bukolokolo ne bagitwala Tanganyika bagitwalawo bagitwala mu nsi ki teriiwo wano. Oba kitegeera n'amufunikanga nti nvaayo okugumya Obuganda n'Abaganda nti maapu Buganda ku maapu ya Uganda kweri. Ddayo owulirize vidiyo ebigambo byayogedde ebibuuzo byonna byadde abuuza byabadde byolekera oyo yayogedde ekigambo nti maapu ya Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Ebibuuzo byonna ebya Mayiga byabadde byolekera oyo ani gwe byolekera Ssaabasajja kabaka. Nafunye okubbirwako ku droni zange ezimu ez'omunda nti aba Buganda bumu mu Dubai bawano mu UAE bateekateeka kukyaza Peter Mayiga wano mu Dubai. Kwebyo ebigambo byatandise okwogera nebyazayogera bulijjo n'obuyinza bwajja alaga mu Bwakabaka bwa Buganda okutuuka essaawa eno nga yeefudde nga kabaka wa Buganda nti kabaka ayogera ensonga ye ono najalaga ati ebyo musonyi abo mbasonyiye ng'avunaana ye kabaka. Kabaka n'ayogera ensonga najja n'akulaga nti eyayogedde ebyo diversion yagala tujja ku mulamo gwa misinde gye tuliko olw'okuba nti abateeka ssente mu misinde gya kabaka be bakamaabe kampuni ya bakamaabe Airtel yabo bakamaabe abafuga eggwanga lyaffe Uganda. Kati bamugamba owaaye kiki omusajja atayagala kyankalanya misinde okutufiiriza ssente kati avaayo ssebo mu kuwolereza bali bakamaabe aba Airtel kampuni ya bakamaabe abafuga eggwanga atandise kuvvoola kabaka na kumulaba mu kamwa. Mbojja Dubai naye jangu oba ojja Dubai jangu ng'okimanyi gyetuli ebibuuzo ebyokubuuza bingi olina okujja ne ansa ng'ozitegese otherwise oyinza otufunamu obuzibu. Ffe tulina ennaku yaffe ku Bwakabaka bwaffe ku kabaka waffe ku Buganda bwaffe ne ku nsi yaffe Uganda. Jangu nga weetegese. Bannange okuva abavandimwe lwe bakkirizibwa okufuna passport za Uganda n'endagamuntu
Peter Mayiga kati munnanga ali bulala alinga agamba nti okuva abavani bwe babali kugonazibwa okubeera Abannayuganda oba kati bwe bafuuka bakyalibe kati kwazimbidde amaanyi ge anti ndaba abaamuvumanga edda bagasumba babujingu bayaniriza embuga enkya n'eggulu ekyo ng'ovudde ku ekyo Muganda kika ki kyali Peter Mayiga asobola okulaba kabaka mu kamwa nasiise ne nyumva egamba omusajja ono mulundi